salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba bali kutuweereza. Bali kuwuliriza. Nze Kasoli Juma Ssebo. Ebitundu by'ekyamugo wano Ssebo. Tujja kukubiriza Ssebo abanira. Waliwo ebintu bye bagenda ne bakola naye nga tetutegeera oba biri mu system oba biri mu ki. Baweereza abantu message kino bene bakugamba ndaga muntu yo yazze genda n'otambula. Olinge yabadde nange jjo. Olunaku lwajjo natambudde byalo nga 8 ng'anoonya ndaga muntu naye neetalabika ne bangamba ninde nga 2 naye ate message baginsindikiramu. Ekyo tolimbye kuba nange nagifunye ne ŋŋendayo. Omwezi omwaka oguwedde mu gwa 10 paka n'essaawa zino batugamba message nti ndaga muntu ezinakola ate batugamba nti ziriyo nnyingi abantu tebazikima kati tumanyi oba fa batalaba bulungi message batuweereza naye nga nda kwebazaako kyamaani waffe owakiwatule Central Ssebo bali mugabe ndaga muntu yasembedde ku muluka naye ajja n'atuula awo okwewala bano abajja ku bantu ki akasente atuulira ddala awo ku kompyuta wennyini olujja ng'agamba Ssebo oyo mutuze waawa mumuwe ndaga muntu atamusese mwebaza Seka Haruna Joga mamu waffe amasigide n'olwekiwatule tumwebaza omulimu gwe okwefiiriza byonna yabirese abantu bafune ndaga muntu so abakiwatule Central Ntinda mwena mujje ndaga muntu eri wano ku masigide Bakali ekiwatule mujje muno nendaga muntu zammwe tetwagala kwekwasa mutemwawulira Paulo yajja kulwammwe kula lyaki lya muntu wa bulijjo so abasukulu mutu bategeeza lwasande luno kinobeye MC ku lunaku olwo enkoko y'ennyankole bagirese omutesitesi yaŋŋambye enkoko ennyankole yakinobe kuba olya nti bamuyita Natukunda Jamira alina okuba munyankole kati enkoko y'Essebo kusande essaawa 5 tusimbula ku Taji Hotel motoka wegenda okubeera omwogezi Kinobe ajja kumyukibwa era ow'endiga munne Kulumba Ali webate bagenda otambuza omukoloso abasukulu mabadde bakyasigalidde akasente kenteekateeka oba oli awo bakaweereze nga bukyali obudde butugenzeeko inshaallah bali kuweereza Ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alaikum salaam warahmatullah. Kasoli Juma ebali nnyo ebalire ddala obubaka obwo kanfune ate omulala asembayo producer nkwateyo omulala neyanziza mukama wange nange wangi navaako chance ebadde zze kale kanjikuwe wangi muganda wangi kuweereza ebali kuwuliriza Ssebo abantu tebali batuwuliriza nnyo. Amiina. Ono manager wa pike ajwa mlipanda nga bulijjo baba ndi konkuliti. Ssebo nyaga amaze ngande kuwaako waliwo enkyukakyuka ezazze mu poliisi ono DPC Rogers ono w'ensangi mujjukira ebijambi ebyaliyo n'obubbu bw'ettaka n'abimalayo nnyo ebintu ebyo n'abalokireza bulungi nnyo ensangi kati Ssebo bamukyusizza era bamututte ewala nnyo kati abino wane Nansana DPC Anthony ekintu kyekimu obubbu bw'ettaka omu n'ebijambi n'emisango eminene mu Nansana DPC Anthony yabadde akoze eki abadde abimazeewo naye bamutuukiriza awo Kolongi Kampala waliwo era DPC mupya ali munywezi eri yamika Maseke Kennedy awo Kolongi Kampala n'omwami waali era Kolongi Kampala mu kujja yatandika misango minene kiba kitegeeza abasajja mukozi nnyo naye DPC Anthony abantu bali mukaba maziga okugenda kwabwe kubanga badde basajja mulungi nnyo tatulugunya bantu munzikirize mbuuzeko RPC Kyeguya awe Nateete omusajja mulungi nnyo waliwo Fande Lule atula ku Region Nateete yeba nnyo kweyisa obulungi alina kintu sulubangize kate alikawo wa pikipiki kugala obubbi obwo baba kale baba bwatyo nno wabadde baba bwatyo nno munange naye bwasigadde nga akutegeeza ensonga ze oyo alipootingira eyo poliisi wakitekuwa omulimu poliisi wakitekuweera ddala omulimu netumanya nti omupoliisi baba atukubira ku ssimu. You're in the mix. Mawulire ku mawulire all day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo. Yo. Bwino. Munamasaka. Yusufu Muhammad. Kinobe. This your boy, right? Umuzirandiga.
yeewuunyisa. Okay, ali ku Pal FM, mukwano gwange ali kukula eri omuntu wa bulijjo, bali kulaba nti ate nno mukwano okyaliyo, mpola mpola mu mbeera yonna yonna, tutandikidde awo tugenze ate mawanga ag'enjawulo, tulabe kiki ate ekiriyo. Banafa ba Firdaus Hajj and Umrah Services bagamba tugende mu umura ya August 2026 tulambule ku nyumba ya Allah. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited eresa akapya mu August mu umura ya August mwenna kyemutalabanga temulina kugisubwa anti bataddewo discount ku bantu 10 abanaso okulaba nti ate munange mwewandiisa mujje tubatoolereko mu umura ya August bagenda ennaku z'omwezi 20 paka ennaku z'omwezi 30 ku miliyoni 5 zokka naye bwokeera bakusalirako package zino kuli visa processing, ground transport, Islamic lectures wamu ne tiketi ekutwala n'okukomyawo. Tukusuza mu hotels ez'omulembe okumpi ne haramu osula kumpi ne haramu ng'ogirengera goli waggulu waayo ng'ogirengera jangu wewandise ne miliyoni emu yokka oluvannyuma munange oleete sente zo endala mpola mpola insha Allah. Ffenna tusobola okulaba nti mange tugenda kulambula ennyumba ya Allah nga tuleese neeya zaffe tusange ku ofiisi zaffe e Nakasero okuliraana Steel and Tube Industry bakubire ku simu 0703 889 823 oba 0703 89 80 23 bibannaffe aba Firdaus Hajj and Umrah Services mugende munange musobole okulaba nti ate mulambula ennyumba ya Allah insha Allah mpola mpola mutandikidde tugenze maaso. Muganda wange ampuliriza mwabitegedde era mwabifunye abasajja Ceasefire bagyongeddeyo era nga information gye tufuna mu mbeera yonna Trump yabagambye njongedeyo okumala akaseera akatali kagere olwasoose. Abategeeza bagamba nti wakati oluvannyuma lwa Iran okulaba nti ate munange efuukira ddala gumite ng'ebategeeza ebagamba nti sina kyengenda kulaba nti ate nkola, sina kyengenda kulaba nti ate mukwano gwange nkyusa mpola mpola mu mbeera yonna Iran ebagamba nti oba kulumba mujje mulumbe wakati nga mukwano gwange ampulizanga obunkenke bungi nnyo nnyini ddala wali munda mawanga ga Middle East wakati nga eggwanga eri America litadde ensi yonna ku bunkenke nga America yagala kulaba nti ate ewuttula omulundi ogusembayo ejjawo emarawo abasajja bano ab'eggwanga erya Iran wakati nga Iran bategezi bagamba nti mubeeko kye mukola kyonna nange mujja kundaba akananvaamu wakati nga bonna mpuliza baliwumite mu mbeera yonna kaakati Iran neegaana wabitegedde paka munange ku kaseera akasembayo abasajja ne bagenda ne munda mu ggwanga lya Pakistan Abamerika mu Islamabad ne batula balinze Iran ng'entebe za Iran muganda wange ampuliza nga nkalu. Iran ne bagamba tuli ready okuddayo tetwagala kutumanyiira temutuyita mu ceasefire nga mutuyita na kututiisatiisa musooke mujje emmeeri zammwe wali ku mazzi okumpi ne Strait of Hormuz muzijjeewo nze njije tuteese ndizije tukanye tubeeko bye tuteesa mpola mpola mu mbeera yonna okakkananga omusajja omuyiraani aganye era Amerika nemugamba ngenda kukubalula Iran nemugamba mbalula oba bakuyita musajja ate baabalula ampuliriza olowooza baabalula tebaabalula kaakati okakana omusajja Trump yabagambye nti mbongezaayo kumala ebbanga litali ggere ceasefire kitegeeza nti asobola okulumba omwaka ogujja asobola okulumba enkya asobola okulumba omwezi ogujja era bagamba nti amaato tajja kugajjawo era twategeddeko information twagifunyeeko nti olwokutaano era bagyongedde akaseera akalala Iran ku Friday enkya Iran ebagambiddewo
don't waste your time. Bagambye General Munir munda mu ggwanga, chief of staff munda mu ggwanga erya Pakistan, bamugamba General toddamu kumala biseera byo, abasajja bateekese mu nkola kye twagala, ffe tujja kujja tukanye naawe. Kati information eva munda mu ggwanga erya Iran tutegeddeko nti Iran bategeezezza ebagamba ife emundu abasirikale baffe tebagenda kuva gye bali, emizinga emipya tugirina. Iran yabagambye nti tugenda kukwata ku mulundi guno emuddamu ne mukola era ne mutulumba, tugenda kukwata ku byokulwanyisa bya 26. Kitegeeza nti okuva we batta Ayatullah babadde mu nsozi oba mu sitoowa oba mu makolero nga baweesa byakulwanyisa aba Iran. Spokesperson omukyala ow'eggwanga gavumenti y'eggwanga munda mu ggwanga erya Iran onavuddeyo wano ategeeza agamba nti buli muntu yenna eyakoseddwa nga yeetaaga treatment, buli muntu yenna eyeetaaga okujjanjabibwa, buli muntu yenna nga yeetaaza okujjanjabibwa bagenda kubajjanjabira bwereere munda mu ggwanga erya Iran. Mwenna bagambye bagende babajjanjabire bwereere munda mu ggwanga buli ayekoseddwa obulumbaganyi bw'omulabe. Bigambo by'abasajja Abayiraani, bigambo by'abasajja Abayiraani. Waliwo information etambula, ojjukira abakyala 8 amawulire ago bagawuliddeko, abakyala 8 Iran beeyagala okuteeka ku Karabba. Obajjukira bulungi Iran information emu ejja egamba babatadde Karabba, bano b'Amerika abamu bagamba tebanaba kubateeka ku Karabba, kakati njifunye ate nfunye n'ebirala w'obisubwa. Bino byonna bina mpuliza obijja ku Pearl of Africa Radio, ngenda kulaba nti ate muganda wange mpuliza mbikuwa mu ngeri emu oba endala. Iran abasajja bategedde ne ceasefire eno ceasefire abakulu gye baakoze, bano abayaaye bategedde nti ono Iran byabala birala, nti babadde baagala mulimu ataagala njogere ku nuclear. Bano abasajja Abamerika kye babadde baagala okukola kyonna, Iran etuuka kussa erigamba nti kiki kyensobola okukola Amerika oba bano bannaggwano bakyali b'eggwanga erya Amerika, kiki kyensobola okubakola ffenna ne tufiirwa in case nga Amerika ayina kyankoze ekinene ng'akubye nyukiriya wange oba uranium wange ng'amukubye ng'akubye amafuta gange. Wuliriza, Iran wawe yabadde egenda okukwata zino enfo zokka zibadde zimala eggwanga erya Iran okulumya abantu bali. Wuliriza, ewasooka omulo mukulu abadde era eno ceasefire ebadde diversion, ffe tuli okuzibula maaso. Eno ceasefire nakugamba nti Amerika tayagalangako ceasefire, tajagalangako mu nsi. Era nali newunyi naye kasa nalaba ebigenderako binenga akato tayagala ceasefire, abadde tayagala ceasefire, abadde akyabala. Babadde emabega w'ebisenge by'amakolero eno mundamu batuse ne basirikale abamu okubakwata munda mu ggwanga erya Amerika. Babadde baagala kukola ekyamaanyi ekinene okubaako enfo za Iran ennene ze bakuba ezigenda okufiiramu abantu abangi, era nga mu Amerika mulimu bataagala kino ekintu kino kikolebwe. Ampuliriza eno ebadde diversion nga bakadde bayitewa bakikoze batya ali ku Pearl FM. Era Amerika abadde ayina kyagala okukola Iran ekinene era nga akyasobola okukibakola we muteyebeereramu. Iran ebadde ina kukwata ku nsonga zino. Iran ebadde yakutte ku Strait of Hormuz, wano yakutte ewaluma. Iran yabadde ekutte ku zibase ez'omusajja Omumerika mu Middle East. Iran yabadde emaze okulaba nti ate etagetinga amafuta ga Amerika we gali gejja mu Middle East. Iran yabadde emaze otagetinga Dimona ng'emuyina mu tageti
oyeggwanga wali wali nuclear facilities ez'omusajja Omuyisirayiri. Isirayiri kyekino ekifo kyesinga okulaba nti ate eteekako obukuumi n'okusinga omukulembeze. Kino ekifo kya Dimona. Wabula kyabeewuunyisa nnyo Iran okukwata omuzinga n'ekubawo okumpi nawo ng'ebalagako nti nsobola okutuukawo we mukuuma ennyo. N'ebalaga. Iran ebadde mu nteekateeka in case olulumba luno olw'okulala nga luzzeemu. Ebadde yagala kuggyako internet cable nazikugamba. Zino nga zigaba. Internet cable zino nga zigaba zisaplayinga ne mu Africa. Gwandaba ku YouTube, andaba ku TikTok. Atuuliza online. Yonna gyosiza okulaba nti ate mukwano gwange otulaba oba otuwuliriza. Bano abasajja abakukwata ku internet lwe wandibadde okumutuwuliriza n'okutulaba. Ensi etambulira ku mutimbagano. Ebitundu nga 80 ku 100 mutimbagano. Ali ku Pal FM bana abasajja babadde babala internet cable zisaplayinga mu Middle East wonna zisaplayinga ne mu Africa wonna n'amawanga amalala. Bana abakulu babadde babala ekyo wakati nga America nayo ebabala. Kiriza nkutegeze nti bino byonna ebituukiddwako Netanyahu Benjamin ono musajja wa amaanyi mulwanyi ate asalawo. Eyo yo tiki tujiwe Benjamin Netanyahu va kubya nti okutta abantu biki. Ono omusajja omukulembeze Isirayiri gwe yafuna be bakulembeze abasalawo era ekyo kyabayambye byezimu ku byebimu ku byabayambye nti asalawo. Wakati nga obunkenke bukyaliyo wakati muganda wange mpuliriza ng'obunkenke mu bitundu ebimu bukyaliyo mu Middle East. Wuliriza waliwo abakyala ababadde bagenda okuttibwa. Nakugamba ekigambo kino ali ku Pal FM n'enkugamba nti waliwo amawulire agakwekebwa. Waliwo amawulire agakwekebwa mu Iran, mu Amerika, mu Isirayiri ne mu mawanga amalala ng'ebituuseeyo ebimu tetubitegedde. Ebimu bye tugezezzaako okutegeera nga batulimbye. Batuwadde kirala ng'ate ekyakolebwa kirala. Era n'enkugamba ekintu eky'obulimba tekiwangaala. Wakati mu sizifa yeeno tugenda kulaba oyo abadde alimbira mu lutalo. Wakati nga wengezayo sizifa yobuko okumala ebbanga litali ggere tugenda kulengera oyo abadde ayina propaganda mu lutalo. Tugenda kumumanya era tugenda kumutegeera tutegeera amazima. Lwaki? Waliwo ennyonyi za Amerika ezaakuwa mu Middle East basooka ne bazikweka. Waliwo ennyonyi eno yo yali terabika. Wali musizifa yakayitako ennaku nga 4. Abamerika bano basindika ennyonyi ze zimu ku nnyonyi ze basindikira Maduro Nicholas. Era ezo ennyonyi emu ku yo drone etavaamu saawundi kizibu nnyo okugiraba okujjako ng'olina ebyuma ebiraba. Era nakugamba nti eno ennyonyi okuva Iran we yagikuba abasajja beesikamu nnyo ne bagamba omusajja ebyuma ebirengera nnyonyi zaffe abijjawa. Omusajja ebyuma abijjawa. Kaakati bagisindikayo babisindikayo abasajja ne bagikuba. Walengera America juzi Trump yeke nyini ku mukutu gwa X. In fact yali ku mukutu gwa X yadde byagida ku mukutu naye yalina mu conference yali mu Texas. Wali budde bwalwagula bwamuiseko ka party najja nakola statement eno n'agamba ekituufu tufiiriddwa mu Middle East n'ennyonyi yaffe ezimu ku nnyonyi ez'ebbeeyi ze twenyumirizaamu ezitalabika na kulabika omusajja Omuyirani yazikuba. Bali baagala kola lukwe mu ceasefire. Bagirabe Iran bagiyite kulitalaba bagikube. Naye balengera naye balaba. Ebyo byonna twabimanya. Kaakati nina gye njagala okukutwala. Waliwo abasirikale. Kino era bajja kukikugamba. Waliwo abasirikale abawambe.
kino ekiri abali mu Iran Abayiraani abali mu Isirayiri ekyo sinnakifunako bukakafu naye nakyo nga kyakinoonyerezaako ddala gye bali naggambye ke kaseera tulengere ebibadde byekwese kati waliwo abasirikale aba Amerika abali mu Iran be baawamba era ze zimu ku nsonga eziremesezza Amerika eno okukuba enfo za Iran. Babuuzaako aragaki ne bamugamba kati omusajja waabalumba n'abakuba abantu be mwawamba tebaabattiremu bali seefu. Yabuuzibwa nti abantu be mwawamba bali seefu ku interview ezimu n'abaddamu n'abagamba bali seefu ebbanga Amerika lyemala nga tebakubye. Kitegeeza baabateeka ku nfo ezo Amerika ze basuubira Amerika okukubawo bo bateeka abawambe gye bali era ojja kubalaba ampulirizo ojja kubalaba. Kati waliwo Iran nsale waliwo kye yasindise ebbaluwa gye yasindise ne wano wetulaga abasirikale ab'eggwanga erya Amerika mwebali mu Iran babalina. Waliwo ka vidiyo akatambulako oba mwakalabako emabega ddala era Iran ebatadde ku kazito eyina ensonga zeeyongeddeko zino ensonga bbiri. Nakugamba zino entalo we zinaggwa ojja kulengera abamu bajja kunafuwa abamu bajja kuswala abamu bagenda kuboggola bafuuke b'amaanyi mu Middle East ogenda kusalawo ani ow'amaanyi mu kaseera kano. Waliwo abakyala batambula mu mawulire nga Trump yatuuse n'okuvayo ku mutugo gwa X n'agamba nti babadde bagenda kuba Iran yabadde genda bateeka ku karabba tekyabataddeko. Oyo yenna bamuyita propaganda. Lulimi waliwo ebirwanirwa emabega byenkuleetedde wano olwaliro. Iran era kakwakulizo ke yabawadde okubawa abantu baabwe nga mulimu ne bana abakyala. Abamu omwendo bagamba bali 14, omwendo ogumu bagamba bali 11, abamu bagamba bali 8. Kati omwendo omutuufu buli amawulire ag'enjawulo ate ageesigika gafulumya miwendo mirala. Ennamba entuufu nayo tujja kugimanya. Abakulu bataddeko obuliro ensonga ziri 10 ze baaleeta kati bongeddeko na zino endala. Waliwo ensonga ze bataateeka mu mawulire nzikuleetedde wano wetulaga tetumanyi. Kasukayekuteze bannaffe aba Royal Healers bagamba nti mu mbeera yonna walina obulwadde bwa alusazi zikumazeeko ebbanga zikuleetera n'ekikeeto musajja watu mukazi watu naye tobitegeera zikubuza appetite kyolya kyekidda tofuluma bulungi olubuto lwesibaasiba genda bakuwe amajaani ge bayitaaga azima mwabalina prostate ofuyisa susu munnange nga awunya byofuyisa tebiggwayo evo oba ofuyisa bakuteekamu akapiira weetakulaatakula bagamba ezo infection gwe omusajja olina infection naye munnange wezinaakula ojja funa prostate enlargement ojja kumufunira ddala. Bano aba Royal Healers bagamba nti genda bakujjanjabe aba Royal Healers mu mbeera yonna genda bakujjanjabe mukwano tokkiriza bulwadde kugaziwa nagamba yegwe ingini genda bakujjanjabe obulwadde bwonna mwe banyina mugejjo mwe banyina lubuto lunene mwe banzisa kumukumu genda bakujjanjabe balina amajaani ge bayitaaga azima oba aga hayati genda mukwano bagakuwe osobola okulaba nti ate oganywa. Nagamba nti gwe ayina emyaka 35 paka waggulu ate gano gwe tulina kugavaako kubanga obulwadde bujja kumukumu ku lw'ebintu bye tulya. Genda bakujjanjabe sukaali bakujjanjabe pressure ebizimba aniya byonna babijjanjaba mu mbeera yonna. Kakati mukwano gwange ampuliriza mwabaami abenyuma mu nsonga bagamba balina kye bayita Royal Honey kanonga kabisi mukwano onuuna kanuuna ebisigadde n'obireka nuuna bulungi mubisi atannaba kugunywako naye ng'okyaka ab'ensonga ezo simanyi kakati kikyoyagala. Ate mmwe abakwesaako enkola y'okwezanyiikiriza bakuwa nikye bayita ka Royal Extra kana ate ko kakunywa bunywi si mubisi kakunywa bunywi n'ofuna n'owonera ddala ne kakukirinzinga obo okwemazisa kwe wakola okwo mwabalinamu nezi infection naye nga n'ekisenge kyafa bakuwa Royal Honey ne bakuwa ne ka Royal Extra gwe baba bakugjeeko engalo
genda bakujjanjabe. Bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Lobbies, Kazimbe ka Volcano Bus Park, edduuka namba 314 kuba ku simu 07 49 96 14 09 oba 0749 961409 MTN 0779 95 9245 bannaffe aba Royal Healers. Katuwuliriza bano abakulu waliwo abasibe abakyala, mulimu n'abaami Abamerika abali munda mu ggwanga erya Iran. Iran tutegedde nti erese ku tebo era ze zimu ku nsonga ezayombesezza Trump. Yabagambye ensonga esooka endala gye tuzudde abasajja gye bataateeka nnyo mawulire. Mu mwaka gwa 1978 omwaka ogwo abantu bangi Amerika yakuba ennyonyi ya Iran, yagikuba mu bwengula nga teyina kyemukoze era okakkana omusango nga gusinze eggwanga eri Amerika. Kati Iran ebagambye huliriza n'abantu bangi be mwatta mu 1978 mwe mwakubira mu nnyonyi musasule muliyirire bino entalo zinaggwa. Babagamba muyirire sente muzisasule. Wuliriza ekyokubiri ekimala eggobe mu kibya. Omukulu twategeddeko nti ba prisoners Trump bayogerako leero bagamba bagenda kuttibwa, enkya tebagenda kuttibwa, nga Iran information ezimu zivaayo ziraga nti baagala kubateeka ku karabba. Nanti amateeka ga Iran gagamba nti bakwata ng'olya mu nsi olukwe bakwatidde mu ggwanga lya Iran oba oli mugwira ne oba munnansi karabba. Era bano omusango guba gubalya. Babagambye we mubanga mwagala tubate gano ga munda, we mubanga mwagala tute abasibe bammwe, mute omusajja gwe bayita Nicolas Maduro. Mute Maduro, fenaffe tutabawambe bammwe. Omukulu gwe mwawamba mu mute. Jukira bana aba BRICS bayinayo mu Venezuela bayinayo amafuta agabwe. Omukulu agamu yagakwata Omumerika. Bali bayinayo endagaano. Saagala okyerabire. Kati ono omukulu abagamba obumu ku buwaayiro obujja oyinza okubulengerako ku mikutu oba obutabufuna. Yabagambye bana abasibe okubata mukwate Maduro Nicolas owa Venezuela mu mute, tayina musango. Ekyokubiri munsasule ennyonyi yange gye mwakuba n'abantu be mwattiramu mu 1978 musasule. Bino bizenge emmeeri za Amerika nazo wazitegedde ebbiri ezawambiddwa abasajja aba Iran. Emabega wali bawambe ya Iran. Mu Amerika yagitwala wali ku port wetadde blockade yagitwala. Kati Iran yawambye ebbiri. Bino bannange bigenda kuggweerawa era tulagawa. Omusajja alinga atandise kati okuluma. Bino byonna nabikugamba nti entalo we zinaggweera ono omuyirani we mumuleka n'abawangula agenda kubakozesa nnyo abadaaze. Muwulize endagaano kati zatandise okubasayiningisa era nga n'ekirooto kye akirina. Olengera nti Iran olutalo talubaddeemu yekka, terunaba kuggwa by the way, taluliimu yekka. N'aba BRICS mwebali era bali mu kumubalira ekibalo ekyo kirengedde. Maduro kati agirawa mu bino nti Amerika yakosa aba BRICS, yabakwata ewaluma mu bizinesi zaabwe era abasajja ne submarine zaabwe gyeziri ezimu zakwatibwa mu mazzi nga zigenza okuyambako Maduro. Maduro yalaba ayisizaawo diiru nyingi nnyo era twafuna information nti bagambako nono Maduro yayagalako okusala eddiiro ajje mu BRICS naye olw'ensonga nti yali mu Latin America nti kyali kijja kuba kiralamuko. Ono yali mukwano gwabwe nnyo Maduro
era bana basajja nga batandise okusensera gano awo wonna Latin America wonna bano ba Mexico ba Venezuela ba Greenland bonna yabadde yamazidde okulaba nti munnanga abayisaamu enjiri abagamba mujje mutweyungeko tuzingeko omusajja Omumerika kyova olabanga Trump yavuddeyo bunnambiro nnyo ng'ategedde olukwe kwekwata maduro abamu ku bali mu ddiiru eyo ayagala okulumba Mexico ayagala okgenda mu Cuba abajjeyo abukulembeza abujjeko ayagala okgenda ne mu ndampuliza mu ggwanga era Greenland nakakazinga akeddize kagamba nti kake mu byafaayo olengedde olukwe gye lwava waataayo. This is Pal FM. Kakati wuliriza kino kibalo omulabe wongo onaamulumba omugenda mpola wobanga onayita kumbwa ennumi mu lujja oyina kujjamu engatto oyite wongo osooba mpola be ba BRICS kye bakola bagenda banafuya basalawo okutandika sooka kunafuya ggwanga lya Amerika emabbali wa Amerika nti Amerika ebadde ezimbye ekintu ekyamaanyi naye Amerika gwe babala naye ali mu kubabala Amerika naye ali mu kubala mu China kuba abadde naye amulyako show nawe kati bali mu kubala Amerika bagamba waggulu awo eyina okuvaawo nga nkusiibula kati isaawa zino osobola okyetera mu comment section wonna ku mikutu abali ku TikTok abali ku YouTube osobola okitayipingamu essaawa zino Irani gwenga gwe ogirankinga mu kifo ki twajja twatandika entalo ngeri mu kya 16 essaawa zino oluvannyuma lwa Irani okulaga ensi yonna nti Amerika ekubika yadde tebannabagirumba munda oluvannyuma lwa BRICS okutandika okwabuluza wuliriza ekituufu kiri nti ne Russia wekuba kulumba Amerika babadde beesikaasikamukko kebeere China kati omuyaye yabalazeeko nti ono gwe muti akubika yadde teyamulumbye mu ggwanga lye naye emabbali eno kati gwe nze nkubuuziza kibuuzo ng'ojja tayipinga omwo wonna wooli essaawa zino woba okompeyalinga Irani ogiteeka mu nnamba mmeka mu nsi yonna mu maanyi tuba tukompeyalinga abalina amaanyi tutunuulira ensimbi ne tutunuulira amagye bano balina byakulwanyisa ki Irani ogiteekawa ku gurawundi mu magye ag'oku ttaka Amerika ekyatidde okuteekayo aga kitegeeza gano g'amaanyi ag'oku gurawundi ku mazzi balwaniddeko Amerika ogirabe kye bagikoleddeyo mu bbanga olabe kye bagikoleddeyo kaakati ggwe Irani ogiwa nnamba ki mu nsi yonna ng'ali mu kulwana na super power oyo super power nga ne namba 2 abadde atya super power okumulumba yadde tamutya naye atyamukko ne namba 3 abadde atyamukko ensi namba 16 avuddeyo najja n'agamba nti nkuba nkusobola era alaze ensi yonna nti kati osobola okubika kaakati gw'ogiteekawa Allah yabadde kugambye n'okugamba nti ku mulundi guno in fact ebinaggwa tolooza nti entalo zaaweddemu tezinnagwa Amerika ngezi nnyo Amerika bagezi nnyo obudde buweddeyo hannange nze mukkirize mbasiibule obudde bwaweddeyo dda esebo ndi wano programu eringa etandika obutandisi mbeere bulungi mmwe message zammwe nja zisoma insha Allah mukama katonda abakuume assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Season 3 Double Energy Mawins obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 2,000 zokka wezeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom.